Now, hey guys, hope you're all doing great. Karipi kamwe, kamchala Bindeeba. Ekisokera ddala ngenda kutwala omukisa gunene okubeebaza mwebale kumpagira bannange mu film industry. You people mumpagidde, you people have showed me so much love. I do not take that for granted. Naye nina ensonga gye nzize okwogerako, kale si nsonga as such, naye kintu kitono abamu bakiraba ng'ekitono naye ate nga kintu kinene. Banaye nze mbadde nsaba nti singa tusobola okuspreadinga more love than the hate, twandibadde tuli wala, twandibadde osanga n'okweyamba tweyamba, naye abantu abalungi mubafunisiza emitima emibi kulwansonga abantu temukyali abantu mwekyawa. Bannange omuntu ajja ku social media kuno n'avuma omuntu n'ogamba naye bannange ono omuntu ye wakikula nabaki, nga mu butuufu weebuuza gye yakulira nga tomanyiiyo. Nkimanyi bagamba social media is not for the weak hearted, naye abantu mugenda batwala mu depression. Abantu already mbatute mu depression, abantu mugenda beetuza nga tebannatuuka, abantu mugenda batta nga tebannatuuka. Social media ekituufu etutta abantu bangi nnyo mu depression. Tuwulira gundi yafudde naye ng'olumu tetumanyi nakyo kyamuse, wabula ekinene nnyo kye tukola is go on the post n'oteekako RIP. That is not enough. Nze ndowooza tusobola okuspreadinga more love than hate, ne tusobola okubeera better people tomorrow, because omuntu andaza omukwano nange nandyagadde mulaga omukwano, naye ate omuntu bwandaga obukyayi nange kigenda kundeetera omutima omubi. N'abantu abatalina mitima mibi mubaleetedde emitima emibi. Social media muvuma abantu, banaye you people muvuma abantu. Alina kyakoze natalina kyakoze temusosola. Juzi nalabye muvumya omwana wa Grace Khan, naye kati neneebuuza omwana omuto abiyingiriramu wa? Naawe oyinza okuba oli muzadde atanazaala naawe ojja kuzaala, atalina ssuubi naawe baakuzaala. Imagine nga naawe baakuvuma nga omuntu oyo bwe yavumya omwana wa Grace Khan. Si yeyeka, tulaba abaana bangi nnyo bemuvuma, naye nze mbadde ndowooza nti twandyagadde okusinga okwekyawa. Kimanyi abantu abamu muyita mu bingi, you are going through a lot, but just get people to talk to, because nze nzikiriza nti bw'oyogera oba bw'ogabanako n'omuntu ekintu nti you're going through something and then you share it with someone, otowolokokakoko. Naye bannange kisusse, you people are very toxic on social media. Otherwise, me, I love you. Yeah.